Bubeka Emaya webali kulaba nti ate munange gyoli Wanji. Hello? 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 Yes. Nze busijje wadde kasanda. Yes sebo. Wadde kakunguve kati amawulire agali eno sebo. Kusande twetegekera kulaizi tuli ku mukolo wadde eno tugenda kwetegekera mukolo gwa agisaso wadde eno kasanda. Okay. Sausi wadde eno kusanda anti yalayidde kati tugenda beera wadde eno emakange era yatutegekedde n'ekijjuliro. Mugenda kubinuka? Ekijjuliro kyo yakitegese ku Sande wadde eno. Kakunguve wadde kasanda. Osinze kwesungawo okikulya, kunywa oba kubinuka? Anti kulya kuba ffe twali bawagizi be. Kale. Kale wewale kuweereza ffe. Kale, nze mbamanyi. Kati haji bisaso abantu bawe emmere. Ye kati kale bakuwanagana oteekateeka emmere. Ojja kubalaba. Bo baagala kulya. Waliwo ne wano bangambi wano opposite ne waffe wano. Ani ajja Julius? Okay. Nayo yajja kumala kumpa ku ssente okumwogerako. Wanji? Mukadde wa? Wanji? Ogamba otya musajja wa Kabaka? Ndi bulungi ogamba otya? Tebo webali kuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda. Webali kuwuliriza. Paale FM radio enganzi ngitumbudde. Babadde butonyerera wano ewandige ya twebaza nnyo kyamaani Andrew Pentagon yaterawo omuzindaalo gwa Paale FM. Tugitumbula tugiwuliza ate mu Katanga wali Road Councillor Thomas Bagonza naye yagututeerawo. Kirungi nnyo. Omwogezi wa National Peace Party. Omwana agambye Kakungube beesunga kulya kimere. Tebe eyo ye constituency gye banzaalamu eya Kasanda South. Okay. Era nange enjozayo za Aja Abdul Bisaso jona namulabi nga akubba ebirayiro awo okuweza bannakasanda South ayogeyoge ajiwa fomu bw'ati agenda tuweereza bulungi. Okay. Constituency yaffe ebali gino nola neva mu mikono gy'abatamanya ngamba. Debo nze president wa Brain Soja mu ggwanga Uganda. Tata John ali mwogezi wa Honorable Minister Princess Patsy Sinamuganza Minister of Finance wa Kumayomba. Okay. Ye speaker afaddako mu kulwanyisa obubbi obulyake n'obukenduzi era alayira lunaku lwankya ssebo olwokutaano okuweereza bannayuganda. Okay. Amawulire genjagala okuwa mukadde wange mbufunze obw'ekitalo olunaku olwajjo kyatokose sikisaanikire wali Makagomba Kagoleti Namuga. Okay. Kamuli Mawogola. Era Kamuli Mitetaawo naye buli muntu yabadde avayo ng'agati ffe gwe omubaka waffe gwe tumanyi. Era yeyamye ssentebe y'omubaka wa Parliament ogikuuma. Okay. Paka omulamuzi Simon Byabakama bw'anaategeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya kuba bali abantu tebaalonda amagye ge gaalonda. Ekyabadde kati embaka ow'abantu ali ku ground ssebo. Abantu baamulayiza era asigadde agenda baweereza. Bayo abantu babiri bokka taata. Okay. Kasookere ddala ne mukwano gwange ennyo mwannyinaze. Mama wa Kiso Honorable Betty Efero Naluyima. Ffe gwe tulinza akuba ebirayiro ate ayongera otuweza kuba badde atuweereza bulungi kampeni y'abaana ba Kiso okusoma yebali nnyo ebalire ddala. Okay. Yakusembyayo mbaka wa Bale constituency n'esaafu enkulaakulana Charles Tebandeke. Alayira nkya lwakutaano ate ku Ssande tulina omukolo gaggadda ku St. Matia Mulombe Bale ate n'akasembayo ssebo. Tusaba ab'opposition Ono Charles Tebandeke bamukubemu munyenyeso ajja avuganye ku kifo kya deputy speaker kubanga musajja w'amaanyi asobola obwa deputy speaker sebo nkwagaza byonjagalira. Kale webali nnyo ebalire ddala. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino Munamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa.
kale ali ku Pal FM wena mukwano gwange ali kukula eri omuntu wa bulijjo webali nnyo muganda wange kyokola kyamaanyi nnyo nyini ddala kyokola muganda wange kirungi nnyo nyini ddala ebale kulaba nti ate munnange obikola ebale kulaba nti ate munnange nawe wasalawo n'ogamba nti Eva Mbako Pal of Africa Radio zikiriza munnange nange ate nkuweereze nze kino be ntandikidaawo kakati ampuliriza nga sinawo kulaba nti ate nkutuusaako mu ddwaniro tusooke tusaddaakeko eyakajja tusooke tusobola okulaba ate munnange tuzimba masjidi Jamba tuli mu kuzimba masjidi Jamba ng'ossaako kyonna muganda yosobodde okulaba nti ate oteekako ku lwa Mukama Katonda terayo abaana bo munnange basaddakireko Allah asobole okulaba nti ate abakuuma terayo munnange bazadde bo abaafa oba abakyali abalamu terayo munnange abaana bo bonna mu mbeera yonna abalabe obalina terayo munnange batereyo mpola mu mbeera yonna Allah omusabo mugamba bakukuumire kuzimu 0 7 11 7 0777 11 79 23 eri mu mannya ga Sozi Mohammed Haruna na Swift okitegedde oba Airtel 0706 0706 74 670 eri manya ga Pal of Africa Radio ngosako kyonna muganda wange kyobera osobodde tusobole okulaba nti tumaliza omuzikiti gw'Ejjamba guli awo kyanja mpola mu mbeera yonna ntandikidde tugenze maaso ampuliriza ali ku Pal of Africa Radio ebintu bigenda bikyuka omukulu ntandikidde munda mu ggwanga lya China ekiriyo omukulu wakumalayo ennaku 3 ezeekutte Trump yakugambye nti talina budde talina kaseera kagenda kulaba nti ate ayogera ku nsonga za Iran alimba ekyo yes okyogera naye olaba kisoboka kati tukiteeke mu yakitugambye era ffe twakikugambye omukulira naye yakyogedde nti tebagenda kwogera ku nsonga za Iran gwe wooba olaba kisoboka ne bakuyita ku ssomero ogenda okyalire ku mwana wo nti mulwadde n'ogenda bugenzi wa bbaasa n'osasulayo fees n'odda ewaka n'otalaba ku mwana wo Trump yatugambye tebagenda kukoona nsonga za bizinensi era nga omulabire ddala nti zakulembeza naye ekyo yakitugambye naye munda bajja kubikoonako nakugambye nti ono omuchina yajja okumalamu akagoba yagenda okumalamu akagoba ne bwe batuuka ku nzikiriziganya nga Iran teyagala tebikiriza ejja kukkiriza ku lwa China ejja kubikkiriza ku lwa China bano abakulu balina engeri gye bavugamu ekintu kyabwe okitegeera balina engeri gye bavugamu ekintu kyabwe mpola mu mbeera yonna era abasajja yatambudde n'aba bizinesi n'aleeka bannabyabufuzi n'aleeka abamanyi ebyentalo n'atambula n'aba bizinesi ba Elon Musk n'abalala ampuliza yatambudde nabo kakati ensonga ez'amaanyi ze za bizinesi sigenda kuziyingiramu tugenda mu za ntalo ku sayidi ya ntalo we tugenda okulaba nti munnange tukubira wakati nga Trump yavuddeyo mu Amerika yalese abantu beyawuddemu 2 abamu bagamba tulumbe Iran abamu bagamba tugireke abamu bagamba tugireke Iran mugyesonyiwe batuuse n'okugenda mu byafaayo bategeeza bagamba Profesa Mulamba Mutazedi yabadde ayogera ku kazinga kano yabagambye kano ka byafaayo ampuliriza yabagambye nti kano ka byafaayo mu Portugal the Portuguese emyaka 526 bagamba whoever controls the Strait of Hormuz controls the world. Ono Trump abadde takimanyi
omuntu akontrolinga Strait of Hormuz aba akontrolinga ensi yonna. Abasinga temukirabye ono bafukamizza ensi yonna naffe ne kitutwaliramu Strait of Hormuz eyo. Ekyama ekiriwo Mungu yasinga okukimanya. Era abasajja bagamba tulina okwegatta tuggule awo ewali ebyenfuna by'ensi. Era bategeeza bagamba America temwagigamba ku nsonga eno. Ne wogenda mu geography, ebintu bya geography, Strait of Hormuz yankizo nnyo. Era agamba kyova olaba nga tebasobola kujjawo Irani. Era bategeeza bagamba ab'ebyafaayo bagamba nti ne mu bbanga okuyingira obwengula bwa Irani mpozi nga bakukkiriza bukkiriza. Era omugezi abakuba sumagiza nga America kyatera okukola. Akuba bakuba essumagiza. Naye okweteekateeka n'agamba nti ngenda nga bo tebakkiriza abasajja Abayirani kizibu. Balina kumala kukukkiriza bamanye ekyama ekiri sayidi zaawo. Kaakati eyo ng'ovuddeyo wakati nga abasajja bakyakkaanya, wakati nga abasajja munda mu ggwanga erya China, omusajja Trump Donald akyakkaanya, walengedde security yakutteko omuganda wange ampuliriza n'egendayo. Walengedde security ey'amaanyi. Ono China bamumanyi, mu magezi bamumanyi, batutte entambula ezaabwe. Twategeddeko nti n'ebyokwebika babadde basuggestinga batuuka munda mu ggwanga erya China bakole tenti, omukulembeze bamuzimbire. They have money. Gokirabanga ekizibu. Baali basuggestinga bamuzimbire wanaasula. China ne bagamba ffe tuzimbawo. Bonga bagamba leka tusingira engineer baffe bazimbewo. China neegaana. Ne batuuka okukkaanya ne bagamba nti bo we banaasula leka batambule. Nezi umanyi zino zitenti ezitambula abasirikale bakiro zisulamu. Ne muno mu Uganda tubulina butenti obwo. Kati waliwo zitenti ennene nga zirimu n'akabugumu oli obanga ali mu nnyumba. Nga bagamba bo bajja kutambula n'amaka gaabwe. China bamumanyi. Ono China mukopi. China musajja mugezi nnyo. Bagamba tebajja kusobola kulaba nti ate muganda wange bamwesigisa n'ebyabwe. Asobola n'obajjako fingerprints nti abasuuza mu hotels ez'enjawulo. Ono bamumanyi Omuchina, naawe tomumanyi. China gwakola essimu iPhone ya miliyoni 6 n'akola ya mitwalo 4 ng'ekola eye miliyoni 6 byekola. That is China. N'okola emmotoka original ye n'akola eyiye. China tagetinga nnyo abantu abawansi nti mukola ebintu bya first class, ye n'akola ebya middle class n'ebya wansi. That is China. Bamumanyi. Oyinza okuteekaawo ennyonyi batambula ne security eyaabwe bano abakulu yadde nga China kati bali mikono gya China yebakuuma naye nga balina abasirikale abaabwe abasigala ku nnyonyi ez'enjawulo n'amamotoka ag'enjawulo basobola okugikopperaawo ne bagifulumya ne bagikola. Teeka waaga. That is China. Bagimanyi. So kyobulaba nga yageze n'abasajja bakagezi nnyo abamanyi ebya tekinologiya, abasobola okumanya n'okutegeera n'okugoberera ebintu. Bali munda wakagezi nnyo musajja mu China. Bali wa mu China. Abamerika bamugamba ono tumumanyi mukopi mulungi. Ate sigambe nti China akola dupe yekka. Bino biri mu Afrika. Ojja sanga amawanga amalo bagambe nti China ekola fake, bajja nakukuba emigere. Munnange bakola ebintu ebiri original ddala ne babitwala mu mawanga ag'enjawulo. Abachina boolengera abo. Era ne muno mu Afrika mu ebiri lwakuba bitono. Ne ka China yategetinga abantu ba wansi mu Afrika. Nemanya nti kati nemanya level zaffe. Nekuwa essimu ya mitwalo 3,400 mwana China. Era n'owuliziganya n'omuntu nekuwa smartphone ng'ekopi oli yakoze miliyoni 2 nekola y'emitwalo 7 China ng'ate ekola byebimu. That is China. Tuveeyo eyo tuddeko mu Middle East obunkenke. Tulengedde Kuwait
mulimanyi eggwanga lya Kuwait gegamu ku mawanga agaakubwa balina emmeeri ya Iran yegamba bakubye emmeeri yaayo bwe bamaze okukuba emmeeri ne bawamba basoose kuwamba abaagibaddeko 5 Kuwait ng'eyambibwako Amerika statement za Iran wezito wezigamba Iran egamba Kuwait ng'eyambibwako eggwanga amagye n'abalina ebikola ab'eggwanga erya Amerika ono alaga kye ategeeza agamba in clear attempt to show discord Kuwait has unfully attacked an Iranian boat and detained 5 of our citizens in the Persian Gulf. This illegal act took place near Iceland, used by the US to attack Iran. Aragachi. We demand immediate release of our nationals and reserve right to respond. Bamuwoninze kakati ampuliriza ebiriyo bamaze okubikuba ne bawamba n'okuwamba Iran tutegeddeko egamba woto wookoze nti kale tutegeddeko nti akazinga abali mu Kuwait mukamanyi kali kumpi awo ne Kuwait ku mazzi awo abasajja bakatwala Iran egamba kati kankatwale leka tukajjewo gwanga lya Iran aragachi abagamba mugenda kutulaba ekigenda okutuvaamu mugenda kutulaba temutunenya ekigenda okutuvaamu yemwe ababitandise obunkenke wakati nga bukyaliyo wakati nga obunkenke obw'amaanyi ennyo bukyali mu Middle East Iran yamala dde okuteekawo statement zaayo Amerika n'ezisammula Iran nga yategedde n'abannanfuusa abalala nakugamba waliwo ebyekweka bijja kuvaayo kati yategedde Iran n'eggwanga eddala eryamulumba yamugambye Saudi saagala kugendayo nnyo naye ampuliriza yategedde eggwanga eddala eryamulumba era abagamba ngenda kubafuna mpola kati agamba amawanga 3 era agamba ndi mu kunoonyereza ku Jordani mwenna mulina okukisasulira bino Ayatollah biteeka mu statements yayogeranga n'abagamba baganda bange babajja bakozesa mu nnombe naye mujja kunsasula mujja kukisasulira wabula wakati nga n'Amerika nayo ekyalemezaamu egamba tesobola kukkiriza ekituufu kiri nti Amerika ejja kulwawo nnyo okukkiriza Iran ekole nuclear bajja kulwawo nnyo okukkiriza eggwanga lya Iran bakole nuclear mu mbeera yonna wakati nga obunkenke bw'amaanyi nnyo gye buli remember era Iran mulina okwebereramu ennyo Iran mulina okwebereramu ennyo ono Omumerika ajja kukwata mpola paka wanaku kubasumagiza newe bagamba nti ceasefire ekoleddwa newe mukkaanya ne mutula ku tebo ne mukkaanya ono Omumerika kyangu nnyo okusazaamu endagaano n'abyesamba era abalabe bajja kusigalawo bano abasajja abagafu abali mu gafu abagisisi nabo bali mu kulaba nti beekwatakwata beetooloola eggwanga erya Iran wakati ng'eri mu kattu wakati ampuliza nga Iran eri mu kattu akaabalabe gwe tolengera bano abasajja ofulumya ebyokulwanyisa Abarasha aba North Korea tukugamba nti yenna analumba North Korea tugenda kumukuba tujja mukuba nuclear bano ate bo tebasaaga okulengera abasajja abe Pakistan eno yabika eri ku side ya musajja mu Iran era Amerika avuddeyo neemukolimira neemugamba ssebo onswazizza nnyo Trump agamba onswazizza nnyo mu Pakistan gwe mbadde nkwesiga nnyo wakkiriza eggwanga erya Iran liteekeyo ssebo beesi liteekeyo zi drone ez'enjawulo likwekeyo ebyokulwanyisa ssebo gwe mukwano gwange ye gwakkiriza Iran bateekeyo ebyokulwanyisa bamugamba kuva ddi nga tuli mukwano gwo ssebo Trump kuva ddi nga tuli mukwano gwo gwe yajja mu ggwanga lyaffe n'ojjayo be wajjayo notta abantu be watta
n'ogenda mu Abbottabad n'ojjayo abakulu be wajjayo ffe mikwano gyo ssebo eyalemeza amajeego mu ggwanga lyaffe yeffe mikwano gyo tekisoboka. Ono nno Pakistan waliyo ebyokulwanyisa bya Iran. Ojjukira China we yafulumya statement n'ekugamba nti Pakistan eri mu kugula drone. Ojjukira drone ya in fact ku Monday lwabadde lunaku lwa Monday Pakistan ng'eri mu kugula egamba nti drone nzeegombye mu nsuubuzeeko era nga China yakazifulumya Pakistan ye yasoose okugula tezaabadde za Pakistan nedda. Abasajja beekwekako bino bya musajja mu Iran biva direct munda mu ggwanga erya China bikire mu Pakistan waliyo base ez'omusajja omu Iran era naye agamba awo nange wendabidde omulabi kati abazeeki. Ono omukulu waayita mu Iraq Iran yategeera nti ono alinayo zi base mu Iraq ye n'ateeka mu Pakistan. Nawo kijja kuba kyangu nnyo okukasuka wali munda mu ggwanga Isirayiri nti Isirayiri yategedde nti security yaabwe baatadde ebitangaza batadde wali mu bwengula bitunudde wokka munda mu ggwanga lya Iran we wasuubira omulabe okuva. Kati naye atandise obukodyo atandise oteekako mu Pakistan mu Iraq ojja kumulaba nga asinzirayo ku kifuba ddembe nga naye akuba ku ggwanga erya Isirayiri. Kati ennyonyi ezaava munda mu ggwanga erya China mbu Pakistan eziguze za Iran obunkenke obw'amaanyi bwe buli awo era n'Amerika nayo wakati nga teteredde bali mu kuteeka ebyokulwanyisa ebyenjawulo bali mu kutwala ampuliriza ebyokulwanyisa ebyenjawulo mu mawanga ag'enjawulo. Kino Iran nkikuddiramu weebeereremu. Abasajja bali mu kukwetooloola abasajja bali mu kukwetooloola era ne woogendako mu byafaayo ampuliriza amawanga Amerika geegezezzaako okusuuza nukiriya 1994 aba Ukraine bano walaba baali balina nukiriya era mu 2014 okuba 2014 paka kati kyekiri mu Ukraine tibalina nukiriya era 2014 nukiriya bakakkana bamugjeeyo nga Amerika yemututte. Genda mu 2003 omusajja Abu Muammar al-Gaddafi bamufoosinga okuwaayo nukiriya era omunaamuwaayo yali amuyina nukiriya ono omukulu Gaddafi. Era mu 2011 NATO najja n'atwala buli kimu golooza bajjako Gaddafi yekka. Kale North Korea mu 2005 if you can remember yava mu ndagaano ne bagamba nti sigenda ebya nukiriya mwe nabivaamu dda n'ebyesonyiwa. Kati kuva 2005 Amerika eyagala nnyo okulumba eggwanga erya North Korea tennaba kulirumba era liri mu tageti nalyo. Kyova olaba nga Kim Jong-un yavuddeyo n'abagamba nti okay mwagala kujja mu nnombe n'akola n'ateeka ebbago ne balisayiningako yenna alumba eggwanga erya North Korea bamukube nukiriya. Kati kiri mu Iran baagala nukiriya wa Iran kasooke enkujjanjabe. Bannaffe abaroyohiras bakugamba mu mbeera yonna nti balina amajaani ge bayitaaga azima. Genda munange bakuguze amajaani ge bayitaaga azima. Amajaani ga azima oba aga salosa gafuuse munange ga mugaso nnyo eri obulamu bwo. Atanagakolesaako naye ng'olina obulwadde bwa alusaazi ng'omukyala baakulongoosa wakazaala olina okwelongoosa munange mu lubuto olina prostate ofuyisafuisa buli kaseera ofuyisafuisa muganda wange ampuliza buli kaseera susu taggwayo oluusi awunyawunya olumizibwa ng'ofuyisa oli awo emyaka gigenderedde olina okuba n'amajaani ga azima oba aga salusa oba aga hayati mu nnyumba yo nga mwegali oba obulwadde ogenda obufuna munnange buba buluddemu. Kati olina okugyamu obulwadde olw'ebintu bye tulya gye tuwangaalira ne bye tunywa oggyemu obulwadde munnange ojja kukakana ne kansi omufunye naye w'okozesa amajaani ga azima n'obeera ng'oganywako mpola mpola galayisi galina okuba mu nnyumba yo n'abaana banyweko okwewala endwadde zino ezasiwatukira zonna genda bagakuwe. Abaami balina kye bayita royal honey kano nga kabisi mukwano gwange onuuna kanuuna ebisigadde n'obireka nuuna akabisi ebisigadde obireke. Mubisi gwennyini bagamba nti gwa ddala naye gwa basajja bokka
onuuna munuune abakakwesaako munnange bajulira bagamba naawe abulamu bakuvaako oteredde tosirika ddayo okuba essimu bagambe munnange mwampa kino neki nabulaabulamuko bakusalira amagezi Royal Healers balina eddagala lye bayita Royal Extra lino ddyo bagamba liva Tanzania lyakunywa bunywi terikaawa lye Tanzania kunywa bunywi direct Tanzania ye gyalijje yakugambirawo vakuba naate nzijje Bungereza yalijje Tanzania Royal Extra eyabulaabulamu genda balikuwe namwe abakyali ndwadde zammwe zonna zonna bazikolako genda ku Namirembe Road wajja obbasanga ku mafuta ga Rubis wogavaako ddawo kazimbe ka Volcano Bus Park kuliko ekigambo Volcano Bus Park edduuka namba 314 waggulu we bali okitegedde kakati otuuka ku madaala awo obudaala ojja kulengera kuliko obugere mulimu ekigambo Royal Healers genda ng'obugerera paka ku mulyango gwa Royal Healers bajja kulaba nti munange bakutuusawo oba kuba kusomesero 749 96 14 09 0749 96 1409 ne ku WhatsApp kwende delivery bazikola oba 0779 95 9245 bebannaffe aba Royal Healers mpolampola mu mbeera yonna yonna kakati obunkenke bwe tulaba obw'amaanyi ddala obuli mu Middle East abasajja wakati nga basomba ebyokulwanyisa abasajja nga basomba ebyokulwanyisa era ne meeting nga zituula enkya n'eggulo era abayiraani bategeeza bagamba obunkenke Middle East bukyaliyo n'abo abaakola emisango. We have not yet settled accounts with those who committed crimes against Iranians. Eyo nno statement nnene kati va ku lutalo wano okwekuba Iran yeegamba tetunnaba kubasasula kati America balina okusasula lwaki mwatulumba wano Iran egamba tuli mu kwedifendinga tetuli mu kubasasula temuli mu kusasula bye mwakola naga amawanga ge balumba essaawa zino abayirani bo bagamba IRGC etegeeze gamba tuli mu kwedifendinga waliwo feezi y'okusasula bye mwayonoona eyo naye eno Irani we mutajirabukira ejja bafuukira akayinja mu ngatto egenda kubafuukira akayinja mu ngatto baatuuse n'okugamba bana abasajja aba Irani abasajja aba Irani oba ensi yaabwe nabo eggwawo eggwewo wakati nga Amerika nayo ekyalumye n'ogwa waggulu bano n'Amerika si bangu mwe tiimu Irani mbagamba Amerika eno si bangu basobola n'okutuula ne mukola endagaano ne mugisayininga bulungi ne mwekwata ne mu ngalo ne mwewa ne kuhaaga bulungi okwosa enkya ne bakulumba. That is America. Babadde mu summit waliwo meeting yabadde etudde omu ku bajjeno munda mu ggwanga erya Iran ate bamubuuza lwaki muyina missiles lwaki mukola nuclear lwaki muyina zi missiles ez'enjawulo yabajjukiza n'abagamba remember bantu mu UN n'abalala abantu Saddam yatulumba ani yatuyamba Iran egamba nti IRGC etegeeze gamba nti twabawandiikira n'amabaluwa nga tubagamba mujje mulabe abasajja baatukuba ne bunyukiriya obutono ne bayokya ebyalo byaffe ne batta abantu mu bibuga ebyenjawulo mu Iran ne tubagamba mujje mulabe ekikola abasajja kye bakoze mwagaana okujja ani yajja lwaki muvaayo kati nga twedifendinga. Iran egamba tuli mu kwedifendinga self defense era temutukwatako bagamba UN bamugamba oba tewasobola kujja Saddam nga z'okutulumba tojjira ddala leka kutunenya lwaki muyina abaana n'ebyana. Isirayiri awa example bagamba nti Isirayiri yo mugikuuma nga mwana yo mugikuuma nga mwana ffe tubagambako mujje mutuyambeko wali watulumbye temujja
we twegezaako kwedifendinga ng'ate mulyoka muvaayo mutuleke stay there. Irani bagamba temujja bino temubiyingiramu. Kakati ekibala eky'amaanyi bano bonna balaba buli omuntu akyayina obusungu. Amerika Isirayiri egamba Netanyahu alina statement yafulumiza Kamalo gikusomera wano. Statement gwe jangu. Statement ya Netanyahu yakyaliddeko secretly twakitegeddeko secretly visited the UAE for talks with President Mohammed bin Zayed. Bano abakulu waliwo ekibalo kye babalira Irani era tiimu Irani we muteebereramu waliwo ekibalo Benjamin Kasita ayambala engatto bw'ati tatera kutambula tutera mulengirako ng'agenda munda mu ggwanga lya Amerika mawanga kyamala gonna naye kasita omulaba ng'atandise okutambula manya ensonga ali siriyasi. Muyina okwebeereramu mu mbeera yonna muyina okubeerayo okitegedde. Kati kankuba naffe abanayimu Islamic Kinder Care Nursery and Primary School bagamba Senge Wakiso twala omwana wo kuva ku nursery paka bamusomesa eddiini n'ebyensi buli kimu gye kiri ku nayimu Islamic Kinder Care Nursery and Primary School. Balina daycare, balina nursery, balina primary, bakwasa Qur'ani, basomesa oluzungu buli kimu kyonna munange bakirina. Balina swimming pool, swimming lessons baziyina, tutumbula ebitone by'abaana, van ziwezi namwe abava ewala. Naye Islamic Kinder Care Nursery and Primary School omwana gwe gw'omusingi gwe mbagamba twala abaana munange omuwa omusingi omwana afuuka ow'omugaso ku nsi ne ku nkomero ku nayimu Islamic Kinder Care Nursery and Primary School. Okitegedde wakidoga kati kuba kusimu 0702 16 16 72 oba 0706 72 74 47 ye Naim Islamic Kinder Care Nursery and Primary School. Okitegedde kakati muganda wange era mpadde ku sente nnyingi bangambye muganda wange Isa Kawuki bali balire ddala bali kulaba nti ate munnange obekola n'abala mwenna abasobodde okulaba nti ate musonda kasente aba YouTube Nsambwe mumbe gyatera okubatumirako Nsambwe Tadeo mwenna mubere kulaba nti ate kwe muri n'abalala bangi Fauzia n'abawanuka mbalabye mwenna mbalabye naye buli kulaba nti ate munnange mukikola mubikolera ddala. Kasekendo ina yakapya akapya bungi ebitambula tukyali mukolayira mu kutegeeza mutonzi tugenda weereza banna Uganda mbeera nanga tugoberera constitution fa bayitamu abalondebwa njogerera nti olwo nyimiridde mbiti byabali leero tugigoberera leero tugenda gigoberera ennaku zino essatu zakulaga mutonzi tuli betefutefu okugigoberera abakwata bayibuli bakwate bakwata Qur'ani mulimu amugo tulira Uganda yo yali kute constitution yoyo mulimu ne constitution nga tekyamugwana gikwata alayiririre nga yawandika bwani kibatu kuba Mungu ya Katonda yamumanyi okulayirako kukyayera mu maaso naye nawuliddeko nti Honorable Gigi Odongo naye kati olw'okwanula ba speaker yatadde ekigere ajja kubeera akadde kakyaliwo by the way no mbadde nyingira no badde ntiisiza neraga kiwulu ky'obwa speaker olw'okubenka naziri eri gwasazeewo kyeteekeko nga sisose kwetegereza nkwetegereza atuuse munda nga munda mulimu ate mulimu baneraga kiwulu ky'obwa speaker ate omusajja atandise mbaako munange nayiseewawo naye nga bahonorable beemiisa bagambye nawano waliwo emmere mbwera wakawo kasuze kayita wano opposite kinaffe waliwo agenda okujja okusanyukira waokulayira ani ategeseyo mpuliddeko oba Miisa Kabanda Hajati Miisa Kabanda yali awo ndowooza omaliriza wano ku kinobe gy'olaga mugenda keerayo kolaki muyogeyoge owa Hajati Miisa Kabanda leero ngenda mu birala togenda kusaka mawulire leero kaseeke endalabika olwaleero kati kankubuulira nti olwaleero abeegwanyiza okuvuganyiza ku bendera ya NUP ku kifo ky'okujjuza omubaka omukyalo wa Kalangala ne batandika okuteekayo empapula ojagenda osake wajati kati onaakugambyeko wali kati olwaki okituwa ekyo oyagala tulaga nti neri gyosaka amawulire anja ngaye nja kubeerayo kati gwe n'omulaga nti ogenda gendeyo
wagazi wagazi okay ali ku YouTube channel yaffe bambi tofaawo batulage ku Mumbejja kyokka ntondabangako mutatina Hamisi bangambye Mumbejja katono nnyo bangambye ekikonde ekyanyose eri kyabadde balayira muzeeyi ng'alayira ekya president we South Sudan bampereza ka video ekyavudde ku magye ageeri nga gagala okuyita ku SFC ne pisto SFC bagamba nti security yeri gulugulu emmundu zireke wano Sudan bagamba tuyitawo nayo abate batwesiga abalenzi ne bamulagako ali waffe security weri egenda mukumeri bamugambye security eri gulugulu ne mu bbanga ne mu ttaka abate batwesiga wabeera security simanyi naye akanya emmundu agira essembu naye tono emukulembeze waabwe bonna bonna ye kabaka waabwe bonna abawa amagezi bagamba kati kola bwotyo ogire bwotyo onyonyole wano ojja kuyitamu engeri gy'okuzisayiniza kufulu olwabaasi baki wekigaana omma kwekola bwati emirembe wegigaana naye balimba babadde bakamala okukola endagala y'okubeera nga bakolagana ate babadde balwanira ki nati security munnange SFC basajja baziwe SFC nyabwako nositoleza SFC bannange balirawo ekyo kyebakoze kyekiba kirina okolebwa babadde batuufu kuba bali bazize buzi ate bano balina taking over okuuma omukulembeze gwe bakuwa okuuma manga naawe obaddewo naawe ofa bufi teweesiga mundu agitwala kukola ki kale so katubaleke kambalekere Omumbejja wallahi sikulabangako mpulira njagala kulabako inshallah enkya good morning Mumbejja nkinobe oyo musajja butati oyo munaalabika bambi tajjanga kutandabanga kunate nga mbaddeko ne study nabaddeko even the other day inshallah nchabeerako ate tovaawo nga tusubscribinze if at all you haven't done it yet mutatina how are you Hamisi simanyi oyo basente asobola ospendingira ku Bambejja nga babeera babbeeyi nti abasajja mboogera mmanyi kyebategeeza abo abavubuka abaliwo kati gwoyogedde kagambye yogedde kyaki ate ngeri gyayogeramu owulira enti mwangu ogezaako kumulwana mulemesa swita tojja kundabako enkya inshallah kale bannange munzonyiwe bannange Mumbejja ngambye mbaleke mukole bye mwagala salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Boomchakala season 3 Double Energy Mawins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback owangula ebirabo ebinene ne Boomchakala